enjawukana ya Donald Trump omusajja agambibwa okuba nga asinga amaanyi mu nsi yonna ne Elon Musk omugagga akyasinze okuba ne ssente mu nsi yonna eyongedde okunkakasa nti teri muntu asobola kuzimba n'atereeza kizimbe waggulu ng'atandikira ku kolomu eyakyama. Oteekeddwa kumenyawo bumenya. Bano bayingira ekisanja kino nga basuubizza abantu nti bagenda kutema ensaasaanya ya Amerika babe nga basobola n'okugitaasa amabanja amanene mwekola ki mweri. Ne bajja nga batambuza kampeyini yaabo bulungi obukulembeze ne babuwangula era n'otuuka n'olaba nga baafuna reception ennungi USAID bagiyuzizza n'ebintu ebirala bye bajja bakola ki bakwatako okitegeera. Naye era twagenze okumaliriza ng'ate yo Congress ate ye eyisizza budget nga nnene n'okusinga kuzibadde nga ziyisibwa bulijjo. Kati Elon Musk n'alabamu n'agamba bwe kibanga najja ate kusala nsaasaanya ate ne tubanga twongezza nsaasaanya olabira ddala nga kiba tekijja kukola ki tekijja kukola. Munnabyabufuzi omusaasira bw'aba mu kalulu alina okwogera ebirala by'aba agenda okuba ng'ayisaawo okuba nga abantu bamulonda. Ne bw'atuuka eri sisitimu n'emukwatamu katini bweti aba alina kwadigastingira ku sisitimu lwa nsonga bali be banne bakola emivuyo gyabwe bwe babala future yabe by'ebyobufuzi na biki bwe bigenda okuba nga bikola ki na bute bigenda okuba nga bitambula mu maaso awo. Kakati Elon Musk ye gavumenti yagifuluma kati ate olutalo n'aluzza ku X n'atandika okuyombagana n'abadde mukama we Donald Trump oba President Trump. Kaseera kano tugenda ne tugamba nti ebyobufuzi ensi z'abazungu omugagga wagira byayagala n'agenda nakyo. Olwaleero Donald Trump yatiisizza okusala subsidize gavumenti ya Amerika zeebadde wa kampani ye ya Tesla. Jjukira abaali bapromotinga nnyo ekintu ky'okubanga emmoloka z'amasannyalaze zitinta kaakati ne babanga basalirako abantu nusu kasanvu bitaano buli abagenda okugula emmoloka y'amasannyalaze kiba kitegeeza nti baba basalirako Tesla mu production costs nebanga esobola okuba nga efuna amagoba. Kampani ya SpaceX nayo ebadde efunira ddala obuyambi bwa gavumenti. Trump yatiisizza n'agamba ebyo byonna tujja bisazaamu. Ye lwaki ne Biden teyabisazaamu ng'akyagenda mu maaso. Kati ne kimukuba point ne kimugamba bwe tuba twagala okusaaza ensaasaanya y'eggwanga tulina okendeeza okuggyayo ezo biliyoni ze tukuwa ennyingi ne tukendeeza ensaasaanya y'eggwanga okitegeera. At the end of the day namaze ne ndabakaawo Elon Musk ng'akoze tweet awandiise ku X n'agamba nti kyetaaga batondewo ekibiina ekyokusatu nga kirepresentinga the 80% in the middle. Ne ngamba abasajja kuva mu 1985 bazimba two-party system oyagala bazimba mu kibiina kya kusatu tebakujjukize nti oli mu South Africa toli mu America. Nenga mazima ku bino byonna bigenda mu maaso nze nzikiriza nti bannabyabufuzi oluusi eggwanga tebasobola kulitereeza omuntu alina kubaamu lumilitanti ng'akolera ku order. Era nzikiriza Elon Musk ne Donald Trump bayinza okuba nga tebalina nnyo butakkaanya buli awo nga Elon Musk yayagadde kufuna safe landing okuva mu gavumenti adde mu bizinesi ze kuba emabegakawo bizinesi ze zaali zitandise okukosebwa ng'ebizikosa biva eri. Oli ayinza okumubalira n'amugamba ati genda tubenga abeekuba bamanye nti tetutegeeraganye twawukanye bubi oddeyo ku layini yo gy'obadde okolerako nange esigale mu byobufuzi byange. Naye nga kisigala kyogera okundaga nti bano obuzibu bwabo buli bumu. Singa at least babadde ne option esobola okumenya kolomu ne bazimba endala kisoboka okukola. Naye beesanze ng'ate balina kugatta ku system already gye baasangawo bwe bayakyamadda muganda wange oba tolina nnyo kyokola kitolina kyokyusa okitegeera. Naye nga sofaawo we bali ekintu kyagaanye okukwatagana spending yagaanye okutemebwa ate eyinza kweyongera bweyongezi.